Twade kudo. Mama Fina nkutumiddeko nnyo. Naye Mama Fina nzisamu. Yasusiza comedy. Ate by the way agenda kunkolera. Ngenda kuddayo nange bange mukole bwetu. Kuba Mama Fina yagambye yafumbirwa haje nga myaka 14 bawangadde naye kyanobangako tebayawukanangako bakwatagana bulungi. Naye nzijukira yali mufumbo ewa Dr. ani ono Kigundu omugenzi Kigundu. Kati yagamba omwami we tuula wano pozi yayina essabo empewo akireka abo si abafumbirwa empewo omuntu aliko empewo kintu kyonna ky'abakola yo asooka n'omugyawo kati ono yalaba nedda ayinza obba ono mwami yalabanga empewo z'oli zibaawo kati empewo z'oyo bbaawe gwe yava naye mu buto bwe zimulinnyanga aba ne bbaawe n'ezoono Kigundu bwe zaamulinnyanga era abana ku myaka 14 ate obwawusigalo bwe yakolako yabukola wa myaka 9 ale empewo mwe zimulinnyira kyasoma ekyo kyonyinza okikkiriza anti yagamba bwe yakulakulamu nagenda mu era balina empewo n'abasoma bakozesa wa myaka 6 asobola okukozesa w'emyaka 6 empewo kati zimulinnye bwe nva wano ngenda Mafina mpe kadagala. Obuzibu tugende mu maaso ekizibu okitega Tronas Media gwe mukutu osaanidde okuba nga weekuumira weeyanziza gwe wenna amale ebiseera bino ogamba nti munnaaye kambeere ku Tronas Media be baleeta ebipya ebinyuma n'ebisanyusa tweyanzege amanyanga bulijjo Tronas andi ne bannange abapasusi omanyi kati tumanye nti batugambye nti bannannyini lugambo bali bantu babiri Namukasa wamu ne Shira Price kati tuyina omumonkozi atasiba breki atalina breki pata zamenyeka muza kumulaga zitasiba wabaaki nze zange zisiba naye zizo komenti zonna ziriko bagamba oyo mulongo naye nga tosabaddamu nti aba alinyiddwa okuba okugamboga gwe gutuyitamu wonna ne gutubuutikira wano ne tuba bannange balabe baffe Tronas Media mbabuuzaako nnyo mwebale kulaba mukutu gwaffe guno mwebale kusharinga abakomentinga kyakabi nnyo waliwo ka komenti ke nalabyawo ne kansanyusa leero tekakunyiizizza kajja kunkolera omanyi luli bwakunyiiza luli kwanyiiza nnyo ka komenti ke nalaba kaali kazibu nnyo naye yakasindika naye simanyi saddamu kulaba ng'ayongeddemu ku muliro nga kwe tutumaze oyingirawo kulaba nga tukutuusaako ebyokya ebibuguma tuba na byokya byokka ebinyogoga tunoonya byokya tubeera n'ebyokya nga boolaba Irene Namatovu ne Dovre Lutalo naye abaana balina omukulu tebaddirira buli kumakya bongerako naye nedda nalowoozeza Lutaya engeri gye yafuna ku ssente kuba omukwano guno yasuubula musuubule agujjayo ku lunaku olwo abeera nago bagulina nange we nadda mu nsi endala nga nkendezezza layini y'abansabako na Irene Namatovu yandibalagidde we yajja akayinja ako buno buyinja bagamba bukwata bujjamu obusagwa omusota nga gukolomye kati buno alina akayinja ka mukwano oba yamira kamire simanyi yazaalibwa akalina naye olwo lwe lubirizi lwe Irene Namatovu yagwa ku lubirizi omwana we Kakuuta olwiza lwanoga olubirizi naye kiba kirungi n'omanya nti lwanoga kituufu kati olunyweza bwe lwajjanga n'atabulamu n'akala okkiriza yalunga olubirizi kati gwe mulaba asagaasagana ki naye kati musaasire ffe abakyanoonya embiriizi tetukyazinoonya naye yagwa ku lulo olutuufu yalufuna yaluzuula natwe tunaaluzuula n'atereza onale bwe yali alinoonya etereza biralaga naye Irene yalina kyanoonya nga ye anoonya lubirizi aganalaba lwero n'agaa kati kandinywereze ddala
Ono agenze no tereza terera tonseesu ku masomero mbona k'amasannyalaze kati ondeetera obuzibu mama buyidde eddoboozi lyesala oliwulira olwandeetera tenezira kunkoonako aba nayinza simanyi omuntu aba agenda kukola atya tonkoonako ndekankole onoobuuza kuba mpulira kati ono waliwo onoobuuza okubuuza omulabi wa Tronazmi sinnababuuza bananga balabi ba Tronazmedia muli mutya mwenna abanjagala bano ne mutabaagala naye ne mwagala genda mu maaso ku bantu mbatumiddeko amanya nga bulijjo hajala wamma n'omu bw'ati takomanga kunoonya takomanga ate kati noonyeza ddala kuba abampisaamu egali ku Valentine yadde olaba yakamuli n'aka naye nga bankuuta buli lunaku nkyanoonyeza ddala yenna nkuuse nga Valentine tennabaawo todda tonnatukula sinnaba nkyabu todda bonna abankuuse nga tennatuuka tebadda kati njagala bapya bakuleeteregana amayinja g'ekasese enkuba gekukusa kuva eri ago gajja kukuuta otukule bonna kati njagala bapya abamanyi okukuuta obulungi bali abankuutidde obwereere saagala kumanya ogobye bambi omulabi wa Tronazmedia tusonyiwe tusaasire beebo bannaffe be tuli nabo be tutambula nabo mu mbeera yonna tulina obagumira naye ntumirako Nash wamu ne Queen Masoro timuli mutya ensi etambula etya eyo gye muli tambulanga bwe bagibala lava zikoona banayi alibulala abaana bali bulala e Kampala wano oba e Uganda wano bakoze ebintu etambulanga bwe bagibala mukuliko eyo gyonna gye mubadde twavaayo naye baakukyawa wakkiriza Valentine ate bankyawa just line yali nnyingi kati nga noonya ngende wani nempunzuka ng'ebirabo binnemye okujjayo mulimu alina kibooko y'amasanse ate ebintu birungi kati ate munnaye ako kantu kalungi omugamba kunona birabo manyi beeyita bagezi jangu obinone kati agenda okulaba nti buli bwengenda kunona ebirabo bwe bakuzuula ekikusanyusira kye bajja nakyo jangu onone ebirabo bandeetera obuzibu kati ate ababiri nali nfunyeko omu gwe nzikiriza yaŋŋamba tugende mu show ya Irene ne Geoffrey ate laba n'omulala gwaŋŋamba ne mbagamba munakkiriza ogenda ababiri kuba munna mbaagala wagamba nti gwe tofaayo bonna baba otuuza oli nti nabagamba ono namunyonya ne muganzikiriza tugende laba n'owokubiri naŋŋamba tugende ne mugamba nti nina munne eyasoose onokkiriza nomulaba ng'ayogera n'ogamba naye bannaye oba mukole ntya banyiga bunyizi bakakana bombi tebante naye nga ki ekibanyiiza nga lunaku lw'abaagalana nze njagala genda nabange nsaasira world pastor mu nsiike ya comedy ali mulwadde mbeera si nnungi naye twongere omusabira ono nali nkayita kaliisoliiso amanyi kaliisoliiso bambi baabadde bakinyonyola awo embeera eriiso lye lyatandikamu n'olaba nga ennaku ekukwata naye twongere omusabira siddogo manyi naye tulina okwebuuzaamuko engeri gyali mu comedy abamwegwanyiza bangi kati oli yazze naliri bazuka yadde ayagala agezza busajja yagezezza adde ayagala naye mwe mugenda musobola okubeera muli awo obulamu bw'omuntu nga bwe muzanyira ati naffe tuleeta amagezi kukubaganyamu wakati ebintu ebisingamu wano ogenda okulaba abalajja nati gundi andogazi era naye ojja genda owulira avuddeyo n'agaba bannange neetonze nkiriza tajja kyogera okakasooca obulumi bukwogeza olaba bwawunza ono ani n'atandika mbu ali mannamakula yandoga nti eka kino yajja byogera ajja kwogera naye nga bambi nkasaasirako tumusaasira nnyo era tukwagaliza okuwona amangu okomewo tuwe ebipya naye kati oyo mwana mulenzi n'afa amanyi bannamwandu baaleka omwana mubadde alina layini yandibaddewo ko bambi
okutwaliza wamu maama we bambi maama yange tonankabye naye nga quick recovery kye tuyinza okugamba tumanyi oli mu mikono gy'abasawo Katonda ajja kusaasira teri yavuddeyo ko mugamba nti abamudde muyambako muwa ku buyambi abadde abamulagirira wa Pastor Kakandi ajja muyamba muntu wa musajja wa Katonda naye sawuddeko bamulagirira wa Pastor Bugingo ngaako ode Pentagon ekyalemi Pentagon yamuleetera ebizibu Pentagon yamulabisa bannanga badajja kumuwa eryessaala avume yenna yabadde alina kye yamukoze omanyi yavuma bavume kakananga ateredde saawulidde bamuwa amagezi kwago naye nze musindike wa Pastor Bugingo baba balinayo okuza Pentagon tulabe nga tugizimba bw'oba olinamu akasente ko ng'olina obulwadde kakulemeredde genda mu kya kya Pastor Bugingo ajja kakujja wona naye nga n'akasente tuddayo nako ozaayo bigere bandi ku kireero simanyi bannange nziramu kino nja kuba nkyogera buli lwe mmanzize wano biseera bya bufuzi tebitwawula kubeera nga nti ffenna bitutagudde tuze bitwawula we buggwanga tuddawo bagambe twawukanemu ekyo si kituufu awo mba siyigiriza ate awo mba sirina kyenkoze ddembere okunkyawa mu kalulu kano nonjagala nga naye kyandibaddewo kubanga kibiina kiriwo kimu twalibadde tukolanaye kati ekibiina ebibanga ebibiina bingi kitegeeza tuba twawukanye omuntu ayakola akantu oza tebamugjeemu bamugjeemu awo kasitoolemu bamugjeemu ate naye totuwuliriza lugambo ate nze mundeka ebbali ate nga leta sente tujjeemu mwakoze mwekka mundeka ebbali tujjeemu nkola ffenna nengeze kulabye mwakoze mwekka Kamoga bamugezi teeka wano akange bamugezi teeka wano akange nze gwolaba nawagira n'empaga nenjagala noyiwawo nyanshiyo n'ebitundu by'ekyama musanyusa lwakuba ayogedde kasente teeka wano n'otandika yekojja wange nze byakojja saagala bimanya teeka wano enkutu kyategeka ntegeke saagala byangu saagala byakiteeka enkutu kyategeka ntegeke omuliro kasita gunaayaka tujja nakwagala okugwizikiza gatulaba ng'ozimazeewo ate kuzimala tukyategeka butegeseeko obenakumpa ennamba naye bannange bannange abantu bonna bakulembeze bange bonna emirimu gitambula naye mutulowoozeeko nemugitambule byakwekaza mutulowoozeeko byakwekaza siina ku kigambo kye ngenda kwongerako ng'akange tekaliwo kojja wange mpozi yagambani saagala namwogera ate nziremu mukubira akalanga aleme kunsasula nja kukuba ku sente entabuka eyo ensuza kyabugazi eyo sente ensuza kyabugazi yanemesa okwambala empale ng'oginoonya bubi bwembaga eyo teyanzigisaamu mpale jimpi wano ng'oginoonya bubi sente onzira wala ate gwolina amasanyalaze gange gwe nze ebintu binsobedde omusajja ensimbi yagenda wala naye Kamoga just newanimpaddeko emitwalo egyo gyandimaze naye okezimye joka kale ampeeko ebiri joka nti seeyambula nze nakugamba ekintu kiri bwe kiti neesiga gumala okukola omulimu neesiga kati ombuusabuusiza tonneesize nedda mwogere amanyi omugambe wama wanzijeemu wa comment section wali onalebo waffe ki wama wanzijeemu oba tunnaba ekintu kikya nga bangi obuzaabuza mwogere ddala oba teyakugjeemu kubewo erinnya amanya gakubeko wanzijeemu oba nedda onalebo ombuga Joseph Kibuga maaso Kibuga West kwali ku mukutu esawa yonna ongijamu oba tonnaba abuzaabuza
sibitegedde saagala omulage nti ajja tutereeza onalibo mbuga sibitegedde ajja tutereeza bannatulonazi midiya bannamukoto era atwagala nnyo atuwubiddeko ne Kajjambo atwagala nnyo anti akati ali ng'agamba neeyalampa 10 nze njamweya ate nze kojja tajja kuba kojja saawa eyo tujja n'ab'ebbombo n'olweza birijjawo ebyo eri kitago bwe kiba bannange nze wemba noonya wemba noonya ssente weeyalaweeyaze ebbombo n'olweza sirika onaleba owulidde muwala waffe tokiggumiza nze taliyo sirabangako mu kika ng'atudde mu bulungi ne bwe kiba kyetaagisa kweyala naye yakaseta oli ekitufu akaseta okaagala onali bwengenda mugamba akulowoozeeko ngenda mugamba akulowoozeeko va mu bintu byakulowooza kukulowooza ngenda mugamba atulowooze onali bwatulowoozeeko omulimu gutambule kiriya omulimu gutambule kiriya ngenda mugamba onali ate omuntu gwe bajjeemu aba alabika essanyu lyonna luli yali munyikavu yadde ng'ayisawo akalangu naye kati essanyu lirina obeerawo mu ggwanga kubanga nkakasa onalebo nkakasa nti abasajja tubalina eri abasajja tubalina twabapunziza tebakyayogera ddala neeyalewe ogwe ku muwalawo just olw'emitwalo 5 oba 10 kinaaba kyabugunju eddoboozi lyo lituuse oli mu ofisi eddoboozi lyo lituuse kamoga naye empaayo zompa nedda gamba Honorable amanya gogogere amanya nagogedde oliriza kakana nti munnange nze tonzijangamu simanyi lwaki Honorable alika nedda kiri bwe kiti ajja kubuuza andi ayinza okubuuza mu komenti ayiwa tetwateesa tutya bwe buzibu kati wabula kimugamba Honorable tuteekemu maani pawa emirimu gitambule sisi kukijjamu wabula tuteekemu maani pawa emirimu twetaaga maani pawa twetaaga maani pawa nina musaba maani pawa nimugamba maani pawa emirimu gyetaagamu amaanyi myetaagamu amaanyi go gitambule giba galina kuba maanyi gitambule era amaanyi we ganaabeerawo yamugamba kati era gijja kutuuka Honorable amaanyi ge wataddemu kati emirimu gigenda ttambula gigenda ttambula naye amaanyi we ganaaba nga tewali maanyi era emirimu giba tegijja ttambula kolwadde tewali maanyi tewali kipika Mama Fina nkutumiddeko nti muli muti eyo gyebali byonna Mama Fina samutegedde nzanya nnyo komedi naye yansuseeko kimanya ayingidde mu kibiina kyange talina musajja mutuufu bamuwadde ekirabo nga kiringo kiriko obukadde bumeka talina musajja mutuufu ate omusajja gwe yalaze yamufunawo wa myaka 14 bawangadde naye tebaawukanangako tebayombangako naye nga ajo neyakafa yaani Mama Fina nkutumiddeko nnyo naye Mama Fina nzisamu yasusiza komedi ate by the way agenda kunkolera ngenda kuddayo nange bange mukole bwetu kuba Mama Fina yagambye yafumbirwa haji nga myaka 14 bawangadde naye tanobangako tebayawukanangako bakwatagana bulungi naye nzijukira yali mufumbo ewa Dr. ani ono Kiggundu omugenzi Kiggundu kati yagamba omwami we tuula wano pozi yayina essabo akirekawo omuntu aliko empewo kintu kyonna kyonna kyabaakola yo asooka n'omwejjawo kati ono yalaba nedda ayinza obba ono mwami yalabanga empewo z'oli zibaawo kati empewo z'oyo bbaawe gwe yava naye mu buto bwe zimulinnyanga abaana bbaawe n'ezoono Kiggundu bwe zamulinnyanga era ku myaka 14 ate obwawusigalo bwe yakolako yabukola wa myaka 9 ale empewo mwe zimulinnyira kyasoma ekyo kyonyinza okikkiriza anti yagamba bwe yakulakulamu nagenda mbwa era balina empewo naye abasigalo bakozesa wa myaka 6
asobola okukola kukozesa w'emyaka omukaaga empewo kati zimulimye kati bwe mva wano ngenda amafina mpe kadagala nteeke wano bange ntisibiraawo anti buuza Manchester United ekyagituukako onana saawa zino yawona neddagala naye tebagikola kati ate yattanzika ate nedda eddagala onana teyadda bwe yagenda teyadda oba ogenze mu mpewo oddayo olina okuddayo biba byabudde yakuddayo kuba kati obwenzi bubeera kirabika teyeebaza yali alina okufisanga obuddo naye n'alinnya ku nnyonyi n'akomawo nekomayo ekyenjawulo omusajja n'akutwala n'akuwasa n'akuwa paka ebamukuba essasi n'afa n'olyoka oddayo ate n'olyoka otulaga bbawo oyo yekka abadde kyono twogere ku oyo ye ali awo oli afumba akatogoma amafiina naye ate tatusirwaza nnyo mwagala nnyo omukyalo oyo naye taleke tuzanyirako komedi abaana bagambye emboozi ya SB ne Mama Fina erudde mu katale erudde mu mawulire n'agamba SB wabaayo kya Mama Fina si kino SB musajja mukulu akantu ke kati k'abantu bakulu bw'abaamu kya si kino babireke tebaddamu nabyogera mbu SB ne Mama Fina bakabeerya beeyagala ekyo si kitya bakitokazi eggwanga likitegeere nti beede tikyemebewunyisa nnyo kati kikola amawulire ki kati Mama Fina ayiwaawo akakadde n'otamulya kamuga n'otalya Mama Fina nga katizo mba ndekakaaki kikyemba nvuddeko ennyo kikyemba nvuddeko nnyo era nkalya bulungi nnyo kati oli alina ssente nga mugamba n'aba nekabalaga ti kakano Mama Fina keyampadde gye twabadde nenzibalamu ate oba okyaliyo n'agamba nsanyuse n'akwokya n'akwongera agamba naye omukazi bw'avaayo omukazi nga musuga mami ng'akasente kakayina nze nga weni katwala n'omukyalo omugumya bulungi ewaka nkola ssente naye azibakimanyi kati nze nazo naye yakitegedde ddala ddala omukazi yazituwadde mukyala abantu tebakano gy'omunyumiza kasita gwolina emboozi gwolina famu gwolina bannamwandu namwandu ate bwe bali kiri kitongole kirala kiri kitongole kyange kirala manyo nawali njagala oli sinnamwa mukazi gyali mukazi mukulu oba bbaawe ate babeera bannamwandu era abagibesuka babeera nga basajja baabwe gye bali ebigaggwanga biri eyo musajja naye nga ye anoonya mwana agenda mutambuliza mirimu anoonya mwana agenda mutambuliza mirimu bane muyise mu komenti wali musobola tukyali mu kukola mugende mu komenti muteekeyo enamba nja kuzijjayo abalina kubeera ng'omusajja omukazi omu yagamba nze mwami wange mukkiriza kwenda ayende naye ategeera nti ate ayezi jambiya nakukkiriza wali biri byali byatewo namwe temunnamanya ekinzikiriza omwami wange okwenda konze bwe nyenda nendeeta akapya giba migo naye ye bw'ayenda n'aleeta akapya manya ye leero kyayenze baakiraze kano tuba tutambuza obufumbo tejyawangaza tukuze nejjubi kyokka yaŋŋambye mbuddala lwaki oyenda ate neweewaani si nze mba mbyogera mwana mbaako abakulu ate oluusi mukama ngono yaŋŋamba mbyogere baba agambye yogera bwoti bwetutuka mukamera kati agala bange tova mu kamera kino nga tokyogeddeeko weebale nnyo bw'otakyogerako gyako mwami ono mukama wange yabiŋŋamba nze senda era betondere bannange ebisinga byenjogera size mba mbyogedde naye baba bandagidde ate era nansabyeko nemmwe oluusi mukama wagamba toweetonda katoweetonda wagamba toweetonda katoweetonda byabadde biggwa mu nnyumba nga babifuluma kati ndi ku kacyansi bampaddeyo omukisa nakano kataddeyo ono yatanjagaliza mirembe wamulabye tanjagaliza bufumbo eva yagala busajjuke bakasuka ebintu ebweru ateekayo ne bwe simugambye naye nga byebyo bwonsanga ne bba waagundi oba ne bagamba nayagadde bba waagundi oluusi mbaako ebiragiro kinnyingiranye engeri gye bakinsomesa wali yogera kino kati ngenda ova mu kamera nga kyannyingidde kati olimba muwaddeko obanga muwala wa bbaala singa omusajja asitukayo n'agenda n'amuwabira mukama we nti amugaaki kimugobya kakatako okukkiriza oba nogera n'omuwabira tyaŋŋaanyi bamubuuza akanani akatano ekimukuganisiza naye ate nabo balimba etteeka nga bbyo ebyo
Wachaza jisemiri muje Uganda. Katoba inakukiri. Muje Uganda simyangu. Terms and conditions. Mbabulire. Azage bitusibyangu muje Uganda jeje akwegendereza kati. Nkamange jaba bitulirize. Aizo kugamba bobo li bu kamera. Ndakaba tumusajja wose tulina musajja nakola. Kati chenka. Nawe no gamba tamusajja mwenna muri bange. Naye nga mukoze ky'amaanyi okunkyayisa ensi mufa kiddala. Ajala yakukyayisa abantu. Ogamba bade manyi oli kusaidia. Era ndi kusaidiyo. Ate ng'olinga agamba nti olungi mbuhu yaja. Gamba buno mukama waffe. Uno mukama waffe ajala gwawayiriza. Alaka mugamba gwe. Eka nkwesonyiwa tolina kojja wange nkuzaalukuse. Atiruwa era watweganye dda tubakwane ku kya honorable noga nti gwe sente zo zaagala bakoyala ku ttaka oyagala akasente watweganye dda kati okoleke kuba honorable atambula n'engabi ku mutwe abera batajiina era oba musanze tosobola kuba atakoyanjidde tosobola nakimanyi gamba lumo weddire ye Sudan tukimanyi ate n'engabi ziri bbiri Owengabi ensamba akirizibwa okwagala owengabi mbiito simanyi mu Buganda baddala naye nga ziri era bw'ojja nonga ndi wangabi nange ndi wangabi ekyemanyizaako nga biki ensamba ndi wambiito Obuganda bwaka tukolera bakimanyi nti abengabi sibwangu ne bakateeka waako ne babagondeza nabuuza jjajja ne mubuuza ku gundi zino bakubangawo gundi zino kalenda nengabi zeebika ne mubuuza engabi nga ndaba emu ensamba eri wati kyonna kyekika kyekimu ye ensamba era yembiito nga teziri bbiri nenga kati akakodya akali wakati awo saakategeera mu Buganda naye bane alumana nga abeerawo yenna yiga nga gweyiga nga yiga Uchiba naye ng'ekibaawula ngabi ziri nayiga ngabi nsamba yiga ngabi mbiito ya Buganda bugamba oli wanga biki ali onale ngabi nsamba oyo si mama kati wo wambiito wo wanga bimbiito tewali kigaani tugenda ku makutano Sona Ben obunyanyanyanya yabitandise dda sawa yonna kintu kiwatukawo tujja sula nga tutunulamu sula mu ngata abapango ne bonoona buddo abali bayono miti aba makutano mwandibadde mugula emiti ng'obudde bukyali gye mugenda kuzzaawo nga tuvuddewo mugize wali ebbali mulyoke tukole ki muti waggulu kagere mu ttaka esimba kagere nga mmeka kituuse kabiri mu ssatu tumala kuva wa Alien Skin tuva mu Alien Skin awo tuleke tugende wa Sona Ben nga biri mu lumu nnaku zituuse abakyakaze mweteeketeeke nga biri mu lumu tujja kubeera ewa Alien Skin elugogo ovo natolaba n'omukulembeze w'eggwanga amuwagira eyakalanzi kyatoola munange mweriko abatabitegeera naye nga Pepsi tukwebaza nnyo webali kuteekamu ssente omanyi olaba wulira Alien Skin kufangoni kunaaba mu ngalo Pepsi kunaaba mu ngalo Pepsi kunywa amazzi mamiri kusenya Pepsi kunaaba mu maaso Pepsi kufangoni tiwakyali kirala kikola bebafunye mu gavumenti tutawazisa Pepsi abakazi buli ekikola kyonna Pepsi kyandibadde kikolanga amazzi akola atakola babone mu mukubi omwekubira omulanga tibajja bategeerera nnyo bamuleetedde ekyokunywa ekirala n'agamba mu kiringo omunaanansi yagala Pepsi ate Pepsi mukama akusaasire naye nga kibanda tukwagala nnyo kwagaliza birungi byerere tukimanyi nti naye twandisabye security ebeere y'amaanyi oba bakuwe red top badivertinga amakubo ng'obudde bukyali nti abantu bayite bugoloobi abadda mu kibuga wano nga tewali kuyitawo anti bw'oba ova ku Jinja Road bw'otuuka e Nakawa bamuze ebugoloobi bw'aba ayingira ekibuga addemu agwire wano ogundi ku Wampeewo so
abona abadda bw'ova Lugogo bayi ku Lugogo oyambuke wali waggulu olyoka okomewo eno naye ng'awo batuzambe kwolwo olunaku security eggalewo abantu wano wonna babeere nga bateme kugamba nti wajjudde Norbert Events akole mpaka gating eri eno ekkubo balitwaliremu security kikoleko kubanga tukimanyi nti nabo tewamala mu Uganda kati yaba atamba tebaba tebamaze eddembe nedda kyakiro kyokka ninayita wano tebungamba nti kati oyinayita eri bumaze kwagala kw'abantu atali mu Uganda kati gwe bw'otuuka n'obanga wasasula dda tiketi wagigula n'otuukawo ne bagamba wajjudde olaba naawe eddembe lye baba limazeeko olaba otandika okugamba leero sikini mubi kati nze atali bubi kati gwe omugwa abamanyi n'ekivulu kyo bwe kiba nga kijjudde naye nze ndi musajja ngenda ndi ku bizibu byange nina na mulwadde wange mpita njagala yitaawo nga tongamba addayo inayita eri weetoolole batandika okiranga kati abatesitesi ndowooza ekyo mukitegedde ekyo tukivuddeko bano abakaayana byabwe be bamanyi ekintu ekivamu omukulembeze nabo bakisusa nnyo bakisusa nnyo onunganyiza kiki ekimunyiziza mukkirize omanyi abantu bagenda ne bakola ebintu nga balowooza nti abantu beerabidde muli baakujjukiza nnyo nti Lubiri yajjula nnyo kubanga waliyo kibanda teyandijjudde kaakati olw'okuba nti okitegedde okkiriza enkoko yali ebasala okuva emabega yali ebasala okuva obufi yagadde nnyo n'asussa tuwakuze baakuwadde naye nandiwe nga ntuga kamuga nga nawe olina zoyina ntuga kale nati mpa ye alagira ddala ti aze kakati ekyanga kyeriko nafunye dda taliko kwebuzaabuza tali kugambwa bateze ye opengereze wafunye ebifo olaba kati bwatandise yalangiddewo n'agamba ye agambiddewo ti batandika okulangirira ku lunaku lw'ekivulu balina okukyusa ekkubo eri abantu abatagenda mu kivulu balina okafunye gye bayita olimba akalango konna kagize bulungi ate towagira nnyo bifu agenda kujjako sente ze ng'alaba omususuuta ebitaliimu ogamba otya nti enkuka yajjula kubayi yagambye bannamawulire kuyingira kusasula teri kufulumya tewali live byonna bye yabyogedde kakati olowooza mbonze waliwo okuyingira obwereere yagambye abannamawulire basasule tewali kuboogerako bitatuukiridde ng'ate bayingiridde bwereere tewali live mujje mulabe ekivulu wali kakati oli gw'oliko ogamba mbonze oba kiki olimba nti obudde ogamba mbu n'enkuka zaatusalanga nga nkubye ngenda funa gwenjokya wano saagala oddire kw'okyoli oli naye ngenda munyiga nga gwe kikyo toyagala kulambulula kikyo soka otulambululire ata nzize eri nga kulambulula kikyo ye bamukube namuwe zakalanga ate nekyono kyamaanyi ekyono kyamaanyi ogamba otya nti ebivulu byasalanga enabitex akimanyi yakyogera nga ekivulu kyakaggwa ate ekyatulina kyamaanyi kirimu n'omukulembeze mulambe ekyo tewaba kuzannyo tewaba muzannyawo ago gaba maanyi awo tewaba muzannyo era okuba kulya kuba kukkuta ewali omukulembeze tewaba kulya bijanjalo okwagala nnyo ate munange bw'omukoona ng'avaawo ajja namyalo ekintu kigenda kubeera mukono awo nga kitokota oba kinaavayo kinaasibira kawempe simanyi kyembadde mwagaliza embazze kibuyaga asudde Tronas Dry Cleaning ebujuuko kyekyokuddamu kyo bya dry cleaning services twoza engoye za buli kika emijoze uniform gomesi amasuuti n'engoye z'emikolo zonna tusangibwa bujuuko Katete stage awo ku Kalongooti ku kkubo eridda ekyebando leeta engoye zo mu Tronas Dry Cleaning tukwoleze ku bbeeyi layisi okumanya ebisingawo kuba ku noti 7 ana mu 2 ana mu 4 7 mu 6 Tronas Dry Cleaning ebujuuko
Trona Smart Store bakafulu mu kutunda emifaliso bakuleetedde emifaliso egy'omulembe egiriko eragala mufaliso gwa ssomero omugongo ogukuluma jangu mu Trona Smart Store tutunda emifaliso okuva ku inchi 2 n'ekitundu okutuukira ddala ku inchi 8 ku 12 tutunda piro blanketi amasuuka n'ebipiira ebyambaza ku mifaliso biyite bimakintosh beeyi entono tusangibwa Nansana Hoima Road opposite Ivory ku Mayembe. Okumanya ebisingawo tukubire ku noti 772 275 7 Trona Smart Store bakafulu mu mifaliso. Mama Fina abalamu bakukoze ekintu abalamu obakubanye yagambe mu balamu tomubuulira lumbe simanyi biki yesitana asooka mulamu yesitana era asooka olero we bamuleetera ono ng'amuwana anti omuntu alina abantu babangi abasajja bakati alina abantu bakimanyi bano balamu be ababbawo ono bwana bayo n'abeera nono ku lusige bali era tebajja sigala nga bamwogerera kubera kati abalamu bamulamu tabaagala ate era naye mulamu era naye tebamwagala kati era nga bw'abivuma bali bamulamu ababyennyennyo naye mulamu ku sayidi endala naye era naye mubi tebamwagala. Abakazi balina okukimanya ne bw'okola otya ne bw'okola oddamu tosobola kukolera n'osanyusa mulamu 10 anti mulamu muzibu leero Kamogo omutwalira nze ng'omuwaanidde enkya n'omugamba abananga ajala yantamu oyo ekikazi kirina empisa binakukyalirawo nga tanoonyereza n'omutwalira omulala kati baba mulamu bwotyo bw'okola Nze era nze wenja okukola ekyo kibagamba bwe balaba ku mukazi bamanya yalya ssente za muganda waabwe kyekisookera ddala si so bakazi kulowooza nti mulamu alya ssente za bbaawe abalamu be balya ssente z'abaga anti ŋŋamba omukazi bwalamu bwe bamulaba balamu baganda b'omusajja bo balowolezaawo nti oyo yakola ki yalya ssente za oba mulina abaana oba temulina ne bwagana otuyamba olw'okuba yeesigira kwoli walwo omusaswangula ogugenda omuvaako ndaba ajjala ono nga tasobola kukkiriza bbaawe kuwawadde 10 mwanyina kati nsokoleka abagenda zimwana zaki aba amukoledde soko mbulira amuyamba ki aba amukoledde kyali okazimuwa ezo ssente era nze namala neebuzaako nti tuwe mulamu aba amukoledde ki nze gwasula kuluusanya tannampa alowooza oli n'oli naye agende gye bamukuuta naye asabeyo bannange ye amukoledde kaki nze mmanyi wayamanyi bwenjikola aziwe mujjange kuba yemanya yeeyaze n'amukendeerezaako ku laavu n'agireeta oluvannyuma naye oli atalina kyakoze nsimanya tuli baakiko ekika kiyamba ki kubaziika wamu kyekiyamba. Abantu bakoowu bannange abantu bakoowu nze abaana era mbagamba abaana bange nze seegomba basenga kati senga agenda mugamba ki kye batangamba naye nga naawe olina senga w'osenga awalala nsenga bye yaŋŋamba nange nkyabijjukira bulungi nnyo bigamba omwana wange kati senga mba mwetaaza ki ow'omwana wange nga nange bye baŋŋamba mbiina kyembuuza nti naawe olina w'osenga si bwe kiri nabo tebakwagala kyenkugambye nti nga bwe sibaagala nange nina abatanjagala ate n'abatanjagala saagala banjagale ate omuntu obutakwagala si musango ddembe lyobutanjagala ddembe lyokunjagala nze saayagala kika kyonna nayagalayo omuntu omu saagala nyazaala saagala sezaala naye lyonna omuntu gw'otayagala nenagifuula empalana lwaki tonjagala nakubuuza nokubuuza lwaki tonjagala omukati musango sikwagala mukumu ffenna olaba ani ayinza okibuuza naye Kamogo nfuukidde ezzike Kamogo ndi bulala Kamogo muneesonyiwe naye bagezi lwaki tonjagala muneesonyiwe bakuveeko ngenda va mu kamera yammwe mungeyamba wulira mungeyambala bw'ovaamu kasita tebanakujja mu bwogenda abakuwonye aba tanakwokya tanabakwokya kati onakidde ayingidde mu byekika abooluganda bita era bwe tuva wano eno tugamba oli wabadde atutabula ndowooza omulefu era twogera byaffe nnyo olaba ndi wabadde atutabula era wabadde ayagala okwawukanya ekika
ate tubakugwe oyagala tukwawukanya kika tulide wangambye tino nti kati waba otegedde nti ayawukanya kika lwaki omugendeddeko naawe ate era mbadde nina okukwogera kuba katuufu katuufu kituufu toyinza butabuuza muntu lwaki wankyaye agamba lwaki wankyaye lwaki tonjagala bw'aba musajja nsobola naye waba mukazi mwagalako kibbina naye omusajja omwebuuzaako leka mbuze bw'oyogera ekigambo ng'ekyo kite oddamu n'okifumitiriza n'oliraba nga bwe riri n'olitunuulira oba okyogera bwogezi n'okireka kiraka okubeera ebbina ndimanyi kati nzirawo nfumitiriza ebbina lirina amakulu kikutuula naye munsaasire bambi embeera eyo gye nnimu naye nga nina ekizibu nsaba obuyambi alina ebizibu akaabira maama Fiina saba obuyambi maama Fiina nampa sente nigwe mukaabirire maama Fiina yakoowa okuyamba yakoowa osanga gwana akuyamba gezaako buli muntu n'omukisa gwe baga goyamba bw'ofuna tayagala kukukyukira nze njagala Hajjati Namyalu yaba njokyayo omanyi bagenze Mukono agala full figure njagala Hajjati Namyalu omanyi bagenze bali Mukono yatutte Gravity kyensuubira ne puzzle tabulako naye Gravity omutuju kye yakoze abe Mukono banekolera janga be Mukono yabatwalidde box na box za condom bannaki naye kati kambuuze mu abatera okugula ku banne kaddemu kiddemu obuuza baani tuliwo ne bame kati bw'otuuka nga gwe toyagala kapiira ziba ssente mmeka esimu eyitamugumu genda mu maaso bw'otuuka ku kuba sinza kulemwa kiddamu ekyo bw'obanga buli mukazi era oba waawa inaina giri emikolo era ennaku bbiri ng'ovayo waka nga tolina kwomuwaddeyo kabe wawaka atabuka ogamba girimu mitendera kati neeko kati ekyo kyogambye bwetuuka ku neeko nosanga nga lumu gyakututtemu ejjuddemu obupiira ate gwe nga tolya ya bupiira oteekawo tekantuuka anti awo ziba ssente zanjawulamu tebakebera ono gwobuuza musajja kati gwe wandibadde otubuulira anti mmwe mubagula mbuuziza mmwe ababagula nti gwe mutuukayo nga temwagala yakapiira mukola mutya mwongeramu mukebera omusaayi waliwo omuwala yabadde yakoze vidiyo ng'agamba nti abakazi bonna beetunda yavudde agamba this is disclaimer munnaayi abakyala abali eyo nga muli mu bufumbo temwetunda mwebale nnyo mwebalire ddala taliyo nze nsiriimu mu bateetunda nze neetunda ne bwe mba nkooyo weewange mugamba olinamu muka mazima nkwagalako kimu mazima mazima gokka wema webale era osobola najja nagaha eri nagira naye nerwe negira teteyanyega nonno nina owaayo kukasente era bw'alaba nkoonako kati kankugerezeko zuuka ajala ninamu ekyeta owanje ogambye ekiddadde badde oganneeyale nga neeyala nze neetunda buli wange kati lwaki neewaayiriza nti situunda nkuutira obwerere ndi mwana wannyo omukazi atetundangako asobola ovaayo nakometinga naga atetundangako mutuwa by'abantu eri mukazi atetunda aliyo kubeera asooka nebwaba mukaani eyo ndowooza nkya gyebali kugambye oli omuwala yabadde ayogera yamaze n'akitegeera n'agamba nti akoze ensobi n'agamba yeebaza abakyala abali eyo beetunda ne bamubuuza kyogamba gwe weetunda nga bwe mbuuza Hajara gwe weetunda era naye bw'atyo bwe yazzeemu ne ŋŋamba ensinga nkambwe omuntu n'ayimirira n'akala eriiso n'agamba neetunda ova omwagala
kati obufumbo obutaliimu kwetunda bukyawangala obeera ku bbala limu weefudde eva ovaamu mata beera n'omukazi sente zikugwekola oba noba naye banna era wakugambye omayino kangende bw'aba akuyambye nyaga kangendeko wakale tujja kwogera ye bananga akasente k'omukazi sente zimukola zikuweddeko bwe ngenda eri bwe njiya akasente kange nzija nkugulira ekyokulya bwe ngenda eri bwe njiya era oba weetunda nze neetunda naffe abasajja tolwagakolayo wakabina kagulupu awo naffe tutandika okwetunda neera nammwe abasajja mwetunda obeera nange kale okwetunda kubaamu okwolwatu okwolukale kwalukale okwenengukutu nti osanze omukazi eyakoddeyo kakwaye nekuvaamu ng'ogamba bambasanga wali emusiwe Magombe wuuyo nkulabo girya wagamba oyagala ekibiina mumina abasajja babasebeseza abaana baleeta obuntu mwe temuleeta kati simanyi wuuyo otandise kati oyagala kuleeta enkola mumwagala kukola ekibiina kyakwetunda kati gwe abasajja tondawo mirimu ki kati kambuuze abakazi we tuba twetunda nga tuli ku makubo tugamba jangu ozikwateko ziizino ziriko zaaweze kati mumba mugenda kulaga ki abasajja kati kyo kiba kyeragalwa ki ayagala nkugule naffe tuwoze zange ziizino jangu ozikwateko ettutuli lino kati bwemugenda laga ki amaanyi mangi omugongo mulamu ojja guwulira eyo atolaba gwe tetujja bagula omujja ddira sigenda kuyisa ng'owewaka mulina buteekawo kano ke katono katakulanga futi oziraba nejjamu nabaana yagala kuddamu kuzaala banaashi kirabika ndi wakyamu naye munsaasire naye nga tubagamba ngo ndi ayagala omufaliso omulungi genda wali kutonazi masitore nansana ogula omufaliso omulungi otwala abaana ba senior 4 nabo sawa yonna bareportinga senior 1 bareportize senior 6 ebibuuzo nabyo bidda ogwa university gyonna genda wali kutonazi masitore olina woteeri lodge guest house olina ki oyagala jaku olina abagenyi bangi church mukyaza abantu nga temulina wakubasuza nga mulinayo overnight genda wali kutonazi masitore nansana opposite guest house bezettanyire nnyo okutereeza ebifo ebyo obudde buno bwetugenda maaso bagenda kuba kubanga ebisobwe gye tuvuddeko babyonoonye bigenda kubanga bikola campaign tosuleyo kati balina okwetaaga we wali emifaliso egitali mu binnya gibiri gye bakozesa edda gye bakozesa edda emirimu gy'abakyala awo nno olina ogenda wali ku Tronas Masitore Nansana osobole okuba nga weefuna omufaliso bakubireko ku 0772 275 0772 275 ate ekifo ekirungi mwolina okutegekera omukolo kiri kimu kyokka Royal Gardens e Nansana Kabumbi kifo kigazi kinene bulungi oba olina abantu omutwalo mulamba era gutuulawo bajaawo ate kya mirembe tekisanga mu budde bwakyo kiba ki parking nungi bulungi ja kubanga olina abaagalwa olina omwagalwa oba obwagala musanga wali oyagala gwe mugambe nti nkusange wali ku Royal Gardens n'abaana weebali bennyini abaawo eri abakadde agamba azimba ngenze mu kifo ate kati ng'ekyo eky'okumulyamu terwaki ngenda n'ogwe mmanyidde njagala ngende esange wali ekyana kyennyini webiri okay nono ngaanyiize mpuliriza ate abategesi b'emikolo bali bamu bokka Brivatine Events be bakafulu mu kutegeka emikolo gwe bw'oba oyagala omukolo gwo gukutegekera obulungi wekwatagana n'aba Brivatine balina tenti omusana ojja kubanga ekintu bakitereeza bulungi music oyagala bakwambaliza abagole bo oyagala kwanjula mbaga byonna basobola okubakola ku music waabwe bo tebalina luyimbale batakuba ne ze baawera n'ez'abalongo era sawundi teri boletanga sawundi nga temuli nnyimba z'abalongo abateeye sawundi abatamanyi kubanga ezo nnyimba zirina okugulawo omukolo gutambule bulungi bakubireko ku 078 14 53 84 078 14 53 84 ojja kuba bafuna butereevu ate mima snacks
banoonyeeko osobole kubanga nabo bakuweereza ebyokulya abaana ugende ku vidi nga webatwalidde ebintu ebirungi. Tunaatera owunzika puroguraamu yaffe eno naye maama leero bannange nafunye ekizibu. Obuzibu ensanze omuzibu gwa Kasegu gulabika gwasuzeemu. Mmanyi onyiize lwakuba nti tebakulanze nti naawe basobola kusangako wali ku Royal Gardens. Musajja we nawe olina embiriizi manya olubiriizi lwajjala mwe luli osobola omunoonyaako. Nze nina noonya olubiriizi si yanoonya. Bamamu tojja manya gye bali. Kale mumwetega onye olubiriizi bakwetege omanye olubiriizi lwe. Nojja ogendeko eyo sayidi z'ekitugumu Soroti eyo oba oli awo embiriizi zo ziri. Bangamba balina amasansa ekuulamu n'abaana ate nkyazaala akuteekamu emu n'abaana avaayo naye abusibe balina embiriizi zange. Naye tino baana teddayo avaayo naye. Ekizibu katono omwegendereza otya anti kyenkugamba kyokka baba tebalina bakazi baba amanyira zina baana zaabazadde azaalibwa n'abaana yeekweka eri ne kati ffe abeeno. Bannange ndowooza tukkirize embeera yeeyo naye tubagamba nti tewali kyakugamba munna. Bw'obeera mu balalu omanya nti oli mu balalu. Bw'obeera okkiriza yonna embeera eba eriwo okutuuka lw'ogisomoka. Ffe balalu oba Kamugaye mulalu. Mbugwe akyogere gwe mulalu oba Kamugaye. Nokimanyi mulalu omulalu tesobola kukkiriza ti mulalu. Ye mulalu naye awaayiriza abalala era agamba abalalu baabali. Oli omusajja oli owaawali ani oli omulalu wawe Nansana bamugaa gwe kiralu gweva komalina gwe muli balalu munja yayomba twali awo nani twali ku dduuka n'emmeri omusajja yayomba. Waliwo n'omunaffe mulalu naye alaba abalala nti balalu. Naye nga tubagamba nti ntumirako abantu mwenna abali mu byobufuzi nga akaseera kazibu nnyo essaawa zino. N'abantu mubawe ssente zammwe. Wangi? Abantu babawe ssente siza banabafuzi abantu mubawe ssente zaabwe. Naddala kati baba baterekera. Nedda kati okulonda bayino zituwa guno omwaka nabo bwe bajja tuuka bafune kati ze balina zaffe. Kati zino saa zino si zaabwe. Akalulu mutunda katunda. Kati waliwo ekitali mu kwetunda. Nabagambye buli omu yeetunda ekitali mu kwetunda. Era amanyi nti no tagenda kukagula kutawaadira bwereere. Zangambise emimwa mbu simanyi ajala vooti nze ebyo sibitegeera ajala londa nze ng'otaddewo ezzike. Era pulogulaamu y'ekibiina etegeka ssente za kampeyini ate bwe baba ekibiina ekitazitegeka mumumanyi tugenda wa balina ssente. Bagamba ekibiina kisaba busabi ssente siku kisabe kale bakiwe bate bakiwadde tekitawaana kujja. Tekitawaana atalina tajja. Ate bw'obanga waakuwa luli nga tewagaba kuno era bw'oba toogabe manya otawanira era bwereere. Bwe bakwokeza bwe bakujja mbuga bwe yakuggyemu ng'otabuka ng'oyogera bubi. Ali bulala oli bulala naye nga oli mukodo bakuwa batya n'otatuwaako yadde. Akasembayo twagala kuva wano. Nze obusembayo bwanzigwako mba nabubeerawo ate yakimba n'akasembayo. Mama otuziza bubi tugende mu maaso. Owulira ofa omugayo mu Kyakoyo Gardens waliwo biki? Genda mu maaso. Tewaliwo kuzigesa tuva wano. Olwegyo wezireza omulembe ddala ebitanda biri mu ddabo mulimu ebitabo eriwo n'erimu ebitanda ebibiri omulyango ebbugu mulisusu mwasobola ogenda nebakako ku kirala mumala okugera ne muteredde mufunye gundi empa omwezi mukoda nga muddingana ku kitanda ekimu nga muddamu mwegatta. Mbeere bulungi mweraba. Akasembayo